taata yazaawo omukago gwaffe ogwa East Africa ngamugaa nti akalulu kawedde ebirumira bibaddemu naye bannaffe abayisemu tubayozayozezza era njagala okutegeeza wano nti nze nenkwatagana nabo bonna omwenda emyaka gino bukya babaddeyo mu Arusha mbeerayo buli kadde enkuŋŋaana ez'enjawulo nga batudde ne tubadde ffenna nga tuli wamu naye mu kuddamu ekibuuzo kyo ng'omuntu ensonga ziwerako naye esookera ddala y'ensonga ya omukago guno oba ensonga z'omukago okuba nti zikyayina we ziwagamidde bwebanga kyekigambo ky'Oluganda kyenyinza okukozesa singa leero oyimiriza abantu ku nguudo z'omu kibuga Kampala oba ekitundu kyonna ekirala eky'eggwanga nobagamba tuwulira nti waliwo omukago bayita East Africa omukago guno kyekiki era nga bw'oyogedde tugufunamu ki obubaka buno amawulire gano tegannaba kunyiikira mu bantu abawansi ate ng'omukago guno bwe weetegereza gwatandikibwa mu mwaka 1967 nga twakamala okufuna obwetwaze Mwalimu Julius Nyerere eyali president ow'e Tanzania ng'ali wamu ne Mzee Jomo Kenyatta ow'e Kenya awamu ne Dr. Apollo Milton Obote owaffe owawano baali bakafuna obwetwaze mu ngeri eya bulijjo buli muntu yandagadde asajja kule ewuwe naye olwokuba nti baali abakulembeze abalengerera ewala basalawo Mwalimu Nyerere tumusomako nga yasalawo nti tujja kujaguza oba kujaganya Tanzania kufuna bwetwaze nga bannaffe tebannafuna bwabwe ne balinda bamale bonna okufuna independence ensi 3 ng'ekigendererwa beegatte bakole ensi etya era tulabanga ekintu ekyo kyasoboka mu mwaka 1967 ne batandika omukago guno bingi ebyatuukibwako mu budde obwo weewaawo nga mu 77 bafunamu okukyankalana bafunamu akakyankalano omukago ne gusasika kati President Museveni atandika okwogereza banne mu 97 ng'era gakyali amawanga 3 omukago guno mu mwaka 2000 abakulembeze abasatu bateeka emikono ku ndagaano ezaawo omukago guno omukago guno amawulire gano genjogerako singa omuntu wa bulijjo agategeera gwandibadde guli wala Uganda nsi etalina mwalo so nga obyobusuubuzi bwaffe okugula n'okutunda byonna biyita mwalo gwe Mombasa oba Dar es Salaam kati singa Kenya ekeera netuggalirayo nga tetuli mu famire emu ebyensuubulagana yaffe bibeera bitya kati nno omulabi ali eyo atulaba muna Uganda eyandyebuuziza ebintu by'omukago tubifunamu tutya ensonga enkulu ziringa nnya ensonga esooka ke katale nga tetunabagenda mu byetufuna mu mukago nambe tujja kufuna okunnyonnyola kw'omukago mu bulambulukufu bwagwo katusooke tujjeyo akantu kamu Parliament kiki ekikuleesa okuyingira mu Parliament eno gye tutamanyi na migaso gyayo abamu kuba tulaba gye batamanyi na migaso gyayo Parliament ya East Africa efaananira ddala ne Parliament ya Uganda tutunuulira emigaso gya Parliament kubaga mateeka kyo kimu kuyisa bajeti kulondola nsaasaanya of course kati ya East Africa ekyenjawulo kyokka kyeyina nti ababaka betuweereza babanga bambasada kuba eggwanga libeesigisa ne libaga nti mutugende mutukiikirire so eneekwata yaffe nkite ntya conduct yaffe empisa zaffe ebiteeso bye tutwala birina okuba nga binyikira nga biraga nti Uganda kikyenoonya mu mukago guno kyetuyita strategic interests kakati bwe tumala okumanya bye twetaaga mu mukago n'amawanga gannamukago buli muntu ajja n'ekiki n'ekiki ne tusobola okutuula mu kibuga Arusha ne basobola okugusa ensonga kati bingi ebitagenda bulungi mu kuddamu ekibuuzo kyo mu mukago ekisookera ddala kyentunuulira nti Parliament eno tugenda mu Parliament ya 6 eyala babaza amateeka agawera naye enteekesa mu nkola kikyali kizibu kyaki kyamaanyi tukyali mu mukago ogw'amawanga gano 8 nga twetwogerera olwaleero eri amawanga gamu ng'ensalo nzigale ensalo ya Uganda ya Rwanda ne Burundi nzigale okukubagana wakati wa Rwanda ne Congo kati bwe tugana tuli mu famire emu twetaaga tusooke tutundire ebirungi bye tujja mu mukago biriki kati nze okujja kwange nga candidate ensonga ziringa 3 namba emu kwe kwagala okubunyisa enjiri y'omukago mu bantu ababulijjo ekyo ekintu kikulu omuntu yenna ali ayagala okumanya omukago lunaki gwa nsonga era nzija ku nsonga eyo tukube ekifaananyi mu kye tuyita pamoja bid Uganda
Kenya ne Tanzania baakera ne bateekayo okusaba bakyaze oba bahostinge emipiira egy'olukalu lwa Africa. Uganda singa yateekayo yokka teyandisobodde. Kenya singa yateekayo okusaba okwo yokka teyandisobodde kuba facilities zetulina tezikola ki tezimala. Naye olulaba nti ensi ssatu bwe zeegatta ne ziteekayo okusaba twasobola okuwangula bid eyo. Era omwaka ogujja 2027 ensi zino essatu zezigenda okukyaza AFCON. So nzija mu Luganda nkiyita ntya nti okupopularizinga okubunyisa enjiri y'omukago mu bantu. Ekyokubiri, ekifo kino kirina pati gye kizannya nga ambasada nti buli ggwanga lirina bye lyagala mu mukago, naye weetaagawo omuntu alina olulimi kye tuyita persuasive language, olulimi olugenda okumatiza bannamukago abalala nti weewaawo ensala eno mugiggala naye nga temunnagala booda eno kino ne kino ne kino kye tufiirwa. Kati ebintu ebyo n'ebirala byesinyonyodde mu budde buno bingi byendaba nga bibulawo ebyetaaga okukuba mu tooki n'okuggusa. Kale ensonga ndowooza etegerekese bulungi nnyo nga sinaba kugenda mu mateeka kyegogera ku nsonga eno. Kati soke tugenda ate ew'omukugu mu nkolagana y'amawanga naye abeeko ekifaananyi kyatusiigira. Abdul Nasser omukulu Dr. ono atubuulidde nti tuli ku paalamenti ya 6 olwaleero. Ebbanga nno liba litambudde. Weewaawo ebbanga lyomaze ng'ogoberera ebintu bino nga bwe bitambula. Weewaawo waliwo ekirabwako Uganda kyejje mu paalamenti eno nga kirina bwe kikwatira ku muntu wa bulijjo oba kale ku ggwanga Uganda ng'eddamba? Weebale nnyo omutesitesi. Bwe ntunuulira ensonga z'omukago guno ogw'amawanga g'obuvanjuba ndabira ddala nga tetumaze biseera. Paliamenti eyo okwongera okutangaaza ku musawo byannyonnyodde nti Dokita Wabitabo Dokita Wabitabo okay nga bwannyonnyodde Dokita ensonga y'amawanga gano tugifunyeemu ate paliamenti eno egasa nti ebaga amateeka agayamba okutumbula enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala kubanga kya bulijjo abantu okwagala okukolagana naye abantu abo bwe baba banaakolagana balina okubeerawo n'emitendera mwe banaayita. Kati omugaso ogw'enkizo ogwa paliamenti eyo ey'omukago kwe kubaga amateeka aganaafuga enkolagana y'amawanga ag'enjawulo nga ganoonya ebiruubirirwa byago eby'enjawulo mu ngeri ennambulukufu. So omuntu wa bulijjo tasuubirayo impact yonna egenda kuva mu paalamenti eyo? Agisuubira kubanga emutuukako olw'ensonga nti abantu baffe abasinga basuubuzi, beetaba mu busuubuzi. Kati ojja abamu bavuga amamotoka. Ogenda okukima emmotoka e Mombasa ojja kwesanga nti waliwo ebisaanizo sibiridde edda waabangawo nti walina okuba n'ekibaluwa ekikukkiriza okusuubula naye kati ebyo ebintu twabiharmonizinga twabigatta wamu era eryeteeka erigatta ebidduka okugeza era paliamenti eyo yeriisa ebyobusuubuzi bino abantu baffe bwe bagenda kuvanga ndi muwere ng'abantu baffe bagenda ne basuubula e Nairobi ne bakomawo tulira bakojjaffe bangi asuubula genda Nairobi n'asuubula naye obusuubuzi obwo okusobola okubufunamu omuntu wa bulijjo bulina okubaawo mu mateeka. Kyemmanyi nawe wakulu owulira ku kigambo magendo. Amagendo bwe gaabeerangawo ng'essente ezimu ziyita mu miwaatwa tewali nkola nnambulukufu eruŋŋamya mpanyisa nvungisa ya ssente wali ku booda walingawo ebintu bingi ebyali mu busuubuzi emivuyo mingi. Paliamenti eno amateeka geeyisa gegajjawo. Ekirala paliamenti eyo eyamba nti okugonjoola ensonga nti mu Uganda emisango giganye oba ekintu kino kooti ziremeddwa kisalawo oba gisazeewo naye omuntu tamatidde adduka mu kooti ey'omukago neyeekubirayo enduulu ate nayo bweyisa etteeka oba bweyisa okulamula kwayo nako kujja wano ne kuyamba omuntu wa bulijjo.
so n'olwekyo omuntu wa bulijjo kimukwatako okumanya enkola ya paliamenti eno oba n'omukago olw'ensonga nti Uganda terina mwalo gugigatta ku Semayanja webuyindi oyo Kenya balina Mombasa, Dar es Salaam weeri, Uganda terina. Kati akakisa kokka Uganda ak'okusobola okutunda ebyamaguzi byayo ebweru ng'ekozesezza entambula y'okumazzi erina kukolagana na balirwana baayo. N'olw'ensonga eyo nti omuntu nti Uganda eba efunamu nnyo ng'eri mu mukago, kyova olaba n'omukago bwe gwasasika omukulembeze wa wano nga nze muyita Wakayima kubanga alina ebintu byabitambuzaamu ate abantu ba bulijjo. Manyi ffe tulina kino ekintu kyenfuba okuyigiriza abantu nti weewaawo omuntu ne bw'oba tomuwagira osobola okugamba nti naye akakoze bulungi. Yakirabanga kyankizo Uganda okukulembera okuzzaawo omukago era n'akubiriza banne era banne ne bamuwuliriza omukago ogwo ne guddawo ogwali gwasasika olw'emiganyulo gye tufunamu ng'eggwanga akatale okuyamba amateeka sijja kugogerako nnyo kubanga munnanga agenda kugattanyaawo naye ojja kiraba nti buli wabaawo obutakwatagana mu mateeka ensonga zikomeekereza zigenze mu kooti ey'omukago. So omukago kintu kikulu nnyo. Njagala genda wa Honorable George Musisi. Wow. Mukulu George Musisi kye twagala okutunuulira mu Parliament nga twefumiitiriza ku kifaananyi ekigazi kye natandise nakyo nti omukago guno Uganda kyeteekamu ne kyejjayo. Ebintu by'amateeka obigoberera bulungi. Twagala kumanya okuviira ddala ku nnonda ey'ababaka bagenda okukiika mu Paalamenti eno eraze ekifaananyi eky'olupimo lwa demokulasiya. Bano baabano bavuganyizza bokka bokka. In fact sina kuvuganya oba bagenda kukola oba batya, ekyo teyakitonnyonnyodde kubanga biwulirwa nti bagenda kutuula mu kokasi ku lunaku olwokutaano. Kokasi ye neevaayo n'amannya abiri ate aganaaleetebwa mu Paalamenti ate galyoke galondebwe. Kati ne weebuuza nti process eno yonna yonna ebeera yakinga omuntu asobola okupointinga nti gundi ne gundi bajje bakole ki beetabe mu kulonda. Naye ng'ekibuuzo ekikulu kiri nti waliwo ebirabwako ebivudde mu Paalamenti eno olwaleero abantu baabo basoba mu 300 bajjeyo empapula okulaba nga bagiyingira. Neyanza Anwar, Paalamenti eno eri kitundu kya mukago omunene eringanga department oba organ esiga eri omukago omunene. Esiga kyandibadde kitegeeza nti eyambako okutuukiriza ebiruubiro omukago omunene wadde nga yongera Muganda Agronex bwagambye eriwo kukola mateeka, kukola budget, kukola oversight n'ebirala nga Paalamenti eno bwe yandikoze. Ekyenjawuloko ku Paalamenti eya wano kubanga bw'olaba ssemateeka waffe wa wano Paalamenti oyinza okugamba nti yandibadde balowooza nti ejja kubanga ekiikirira ng'abantu bwe bafaanana. Kyovola nga nze omu ku baali bagamba nti ba MP balina kufaanana bwe bati kubanga ssemateeka waffe yalowooza nti Paalamenti eya wano erina kufaanana ng'abantu obukobolero okiikirira abantu. Kyova olaba nga n'ekipimo bakiteeka nti bw'oba olina senior 6 jangu. Kaakati ekyenjawuloko ku eno ey'omukago yandibadde era Ronex akyogeddeko nti ng'oggyeko kubeera nti muli babaka mwandibadde nga badiplomaati era kumpi kubanga eri technical kankiyite bwe ntyo nti yo tefaanana ng'eya Uganda nti ekola ku buli kimu. Eno eri technical mu nsonga nti ekola ku bintu bya mukago kuba department eri department ku nsonga ya mukago. Kati ekimu nze okubalowooza nti bw'oba otuula nti biki bye tufunye mu Paalamenti ng'eggwanga oyinza okubanga oyinza obutabifuna era sijjakiza ne Abdul nti tulina bye tufunyeemu okujjako kuwa abantu emirimu olw'ensonga emu enkulu nti baani be tubadde tusindika. Ebiseera ebisinga abantu waliwo ekiseera bwe kyali nga iyala
etwala cream ya palamenti yaffe ate nga bwekyandibadde nti era etwala cream era waliwo bawande Lugalo Bamugisha Muntu twafunako ne speaker mabegaawo myaka ndoza nga 10 mabega naye ekiseera ne kituuka nga ndoza nga kyafuuka nga kyagamba nti bw'oba ogudde wano kangende wakyaliwo akadinisa akalaka iyala kati ekisooka ekyokugwa n'ogenda si kizibu si kibi kubanga era oyinza okugwa wano ng'oli mulungi ng'okyalina ebisaanyizo byonna naye n'ogamba nti obutafaananako nga palamenti eno eri yandibadde eringanga abakugu bambasada bagenda okutusakira ku bintu by'omukago babireete wano okubunyisa ebigendera by'omukago babireete wano era kyandibadde kiri nti munnayuganda owa bulijjo n'atali wa bulijjo nga gwe annual olina by'osongako n'ogamba bino bitukwatako lwa mukago era abaka baffe bakola bino nze njagala okulowooza nti ekisooka jjukira waliwo ekiseera bwe kyali ndoza FDC yali opposition enene ebiseera ebyo nga ebifo babigabana okusinziira ku ekibiina ekisingamu obunene n'ekiddako omusango ndooza gwatwalibwayo Honorable Mukasambidde bwe gwasalibwa ne bitandika ebyokulonda ne bitandika ebyokuteesa obuteesa ne bitandika okugamba nti kakati NRM n'abo abagikutte obulungi ndozere wava enjogera ya good DP bad DP kuba ndoza Mwami Museveni yali kyankwanze Honorable Mbidde n'agenda campaign agamba no Mbidde ye good DP koga ne bitandika ebyokuteesa ne tandika okugamba nti kakati buli akobye eddiirwa obulungi yasobola okukola ki era nze njagala okulowooza nti eriyo n'omubaka goyinza okujjayo ng'abaddeyo mu iyala ng'abaddeyo sijja kugamba abagenda naye ng'abaddeyo n'omuyita n'okwogera ebyomukago ng'oba oliawo abitankana so kakati ekusooka ekyandibadde kyali kyagamba nti tusindikayo abantu betulowooza nti beba abalungi mu nsonga za East Africa beba ambassador abalungi kuba nsoose kulaga kifaananyi nti Parliament ya East Africa bw'otunuulira enteekateeka yaayo n'okuva mu treaty teyandibadde ng'eno kubanga eno yaffe representing abantu era erina okulaga ekifaananyi ky'abantu eri technical mu yanjawulomu nti bw'owulira Ronex byayogera oyinza okusanga ng'oyinza n'okugjayo omuntu amaze emyaka 10 nga oba oliawo abitankana kakati bwe kyatuuka okulyawo nti nno tugenda bw'oba ogiza n'ofunayo kawindo wano nze ndowooza nekyandika okukkakkanyizibwa neweesanga nga ne bw'obatuuka eri ebigendererwa biyinza obutavaayo bulungi. Oyagala kugamba nti obuzibu bw'okubeera nti tulabawo obunafu bwa paalamenti eno buva ku nnonda y'abaka bagendayo? Kyekimu ku bizibu si kyokka n'ekyo kimu ku bizibu kubanga waliwo ebizibu ebirala ebikosa paalamenti ebiri waggulu waayo ebiva mu ngeri mukago gye gutambulamu gwonna n'ebimu ku bizibu kati jogeranga ku Uganda kubanga era osangayo ababaka ab'ensi endala nga bo balungi nnyo mu nsonga za East Africa nga eriyo neyasindika abadde former minister wabona abadde former ambassador ne babasindikayo kakati sigamba nti abantu abo bokka ng'obadde mu kugumbya East Africa gwalina okugendayo naye kyeŋŋamba nti bano abagenzeeyo kiki kyogamba nti bakijjeeyo ne bajja ne bakatiza ensonga za East Africa wano tekibaddeewo nnyo kubanga okuva ku nnonda kibalaga nti bagenda bugenzi kufuna ki funa ebyogoma era amakumi asatu abalabye ono Ronex mugjeeko kuba yebimanyi wayinza n'okuba abalala nga babiri basatu naye waliwo obwolabye besagala kugenda mannya n'ogamba nti naye ono really ne bwe nalibadde nsindika muntu kugenda bugenzi nga observer mu Arusha sandi musindise naye nga naye akoze eki ng'agenze naye yensonga lwaki oba oli Uganda tefunye nnyo mugundi kakati ate n'ennonda neefuuka ng'eyeddiiru akulonda kuli waliwo omubaka omu yadduka n'okudduka ndoza yali agenda saagala naye kumwatuukiriza amanya naye akyaliyo nga bamugambye nti sebo NRM erabika tegenda siwa NRM naye omu ku abo abagenda abatali ba NRM kwegamba nga okulondawo okulaba nti abadde ayina kuteesa kulaba nga bakajja okumuyisaawo kati omuntu bw'agenda mubeera bwekyo oba olabye ng'agenzeko ogoma bwewogomi oba oliawo ebyokugamba nti
tunyonyikize ebintu by'omukago tebigenda kubeerawo era kyova olabanga nze ndowooza nti Uganda tefunye nnyo mu parliament kyoyiza okugamba nti senga ababaka enkya bavaawo bannayuganda bagenda kulaba batya oba biki bagenda okusubwa mu babaka ba iyala oba singa ababaka ba Uganda bavaayo bannayuganda bagenda kutegeera batya nti eddibu lino lizze lwakwate tulinayo mubaka kubanga n'entuula zaabwe tebakoze kimala ate kiyinza okuba si kyabwe bokka sikinenyeza babaka ba palamenti aba iyala naye ng'omukago ekyo tunakyogera kitundu kiddako ng'omukago tegukoze kimala okuteekawo olutindo wakati w'omukago n'abantu b'amawanga aga bulijjo ng'ogyeko bino ebyokugamba nti kuba yatulako ne mu Uganda ndoozi emyaka teginawera 3 emabega ne bannayuganda tebakimanyi nti palamenti ya East Africa eri mu session mu nsi yaabwe so nze njagala okulowooza nti oba oliawo kiyinza okuba kisukka ku palamenti naye ng'omukago gwo kwennyini twabaddewo kiraga kyogamba nti nno bannange bannayuganda kati bawulira bali part of them omukago nga tumaliriza ku nsonga eya palamenti olinayo ka information honorable webale submission gyokoze njagala kutangazaamuko katono ekibuzo kyatuuzibwa kyadde kiri ku munnayuganda biki byafunye mu palamenti si mu mukago but parliament. Njagala kukkiriza nti bingi but in brief namba emu empagi ennya ezizimbiddwako omukago guno katusooke tutunulire empagi ebbiri ezisooka empagi ey'obutale gye njagala osooka okwogerako nti etteeka eriruŋŋamya obutale mu East Africa mu mukago guno libagibwa palamenti bwe limala okubagibwa palamenti etteeka lyerimu gwe munnayuganda ali wano asuubula Kenya n'okusobola obusobozi okusala ensalo y'ebusiya ne Malaba ogende Kenya eryo etteeka libagibwa palamenti under the Customs Union Protocol and the Common Market Protocol. So munnayuganda yenna ali mu kusuubula afunyemu mu palamenti eno lwansonga nti etteeka eriruŋŋamya ensuubulagana mu mukago guno libagibwa palamenti ne liyisibwa ne liweerezebwa waggulu abakulembeze ne bateekako emikono era palamenti eno ye yaliyisa eya East Africa ye yayisa. Ekyokubiri njagala tutunuulire ebitusumbwa mu nsuubulagana. Tanzania yaleetawo n'omuceere bw'ate omuceere gwe mumuleeta mungi mulete tani weziti. Uganda erina amata mangi eyagala gatunde Kenya egamba temukola muti. Palamenti yebaza etteeka nega nti ebyensuubulagana mu mukago ebintu byonna ebikolebwa oba ebifuluma mu mawanga gaffe mu East Africa byaddemu okugenda katali kasebe nga bina standardi kati singa palamenti eno tebaddeewo okuluŋŋamya mateeka ago ebyensuubulagana tebyandisobose. So non-tariff barriers ezitusumbuwa mu region palamenti wegiramu so omuntu wabulijjo agifunyeemu mweyo ango. Ekirala ekisembayo mu budde buno tubadde tutwalanga obudde bungi nga tusala ensalo otuuka ebusiya nomalawo essaawa ezi n'okusoba nova ku saidi ya Uganda noyita mu byoyiseemu nodda ku saidi ya Kenya noyita mu byoyiseemu. Palamenti emu eno gye twogerako ye yabaga etteeka eryateekawo embeera eyanguya okusala ensalo nti essaawa eno otuuka ebusiya ku saidi wano nga bwe tutudde mwami Annual oli immigration officer we Kenya nze ndi we Uganda nompa passport yo wano nenjikonamu stamp noba nga ofulumye Uganda mu dakiika eyo step eddako oba ku counter yawa ya Kenya nabo ne bakooneramu. So obudde bwe tubadde tumalanga ku boda bwakendeera omuntu ayanguwa okusala boda zonna ago gonna amateeka agabagiddwa palamenti eyala. So omuntu wa bulijjo nga tunagenda mu nsonga endala ennyo ennyingi agufunyeemu. Yes. Njagala gende wa Abdul mu kifaananyi era ekyongera okusongera ku muntu wa bulijjo binayongera okubitegeera kubanga programu eno erimu n'okusomesa weewaawo omukago guno Uganda kyeteekayo kyenkanyenkanye nekyerimu kujjayo mu mukago bwe tuba twogera ku mukago nja kugamba nti Uganda ekyabanja nja kukyogera bwentyo mu bwangu Uganda ekyabanja naye ebanja waliwo amawanga galimu 8 bw'otunuulira byetuteekamu bw'otunuulira Burundi bw'otunuulira Congo bw'otunuulira Sudaani
eyo Uganda efunamu nnyo mu nsonga z'akatale, essente zaffe tuvaayo era tuli positive mu byobusuubuzi nti ze tuteekayo ntono ate ze tujjayo ze zisinga obungi. So mu mawanga waliwo amawanga nga tuli mu positive balance of trade nti tuteekayo ntono tujjayo nnyingi, naye ne weesanga nga waliwo amawanga ate nga tuteekayo kingi naye nga tujjayo katono. Kati ate eggwanga eryo lyerituuza parliament y'omukago yewali ekitebe ky'omukago mu Tanzania. Mu Tanzania tuteekayo, tulina deficit oba tubanja obukadde 5.4 n'obutundu 3 mu byobusuubuzi, nti ffe bye tutwalayo bitono ate bo bye baleeta eno batufunamu nnyo lwa nsonga nti waliwo enjawulo mu byamaguzi. Tusinga kujjayo zaabu. Munnange bw'otunuulira empapula za wano n'olaba nti Uganda kati ekyettunzi nnamba esooka si mmwanyi, ekyettunzi nnamba esooka zaabu. Naye ate bw'otunula bwoti ogamba makolero ga zaabu wano agalongoosa zaabu tulina waameka nti tumbalayo 1 2 kakati ogenda okwebuuza nti kadde zaabu omulala avaawa. Kati zaabu oyo omulala tumujja Tanzania tumusuubula avaayo, era yaleeteddwa okuba nti Tanzania tubanja Kenya bakyatulimu. Bwe mba nkozesezza enjogera ya leero nti bakyatulimu nnyo, batufunamu nnyo okusinga ffe kye tubafunamu. Waliwo enjawulo nti yo bye tutwalayo bikyali bitono ddala ate bo bye baleeta wano bingi. Bw'oba wagenderera walaba nti ne bw'ogenda mu katale ogenda owulira nti ekyo kivaawa, omuyembe gwe Kenya, akakatungulu ako ke Kenya, ako kakaroti ke Kenya. Nkulaga engeri gye kikwata ku muntu wa bulijjo nti omuntu wa bulijjo bw'otunula nti yafunamu mu ngeri bwetyo nti ebyamaguzi bijja, naye bw'otunuulira eggwanga Uganda kuba tunoonya butale akatale awo Kenya awo tukyalina okompiitinga oba okuvuganya nabe nnyo batusinga mu genda wano Nakasero n'essaawa zino, genda we Nakasero, genda wali mu bayitawo batya mu Gondwa, bangamba n'obumondo bukola chips muganda wange n'ennyaanya n'ennyaanya kati eggwanga liyimiddeko ku bulimi litunda biki ebweru. Kaakati eggwanga lyaffe ebyobulimi byaffe byaddiriramu bwe twajjawo nuts bwe twaweekeninga ne tujjawo ba extension service provider edda wakulanga olaba omusawo w'ebisolo azzeewaako okukebera ebisolo. Ennaku zino jjajjanga omule mirembe yandibadde yeeyiya ng'ente kati ku disitulikiti naye luli baatambulanga kati tebati ebyobulimi byaffe byaddirira nnyo. Ebbanga awo mu makkati g'2005 awo paka nga 2012 twaddirira nnyo byakaddamu okutumbulibwa, byakaddamu okutandika osituka n'abantu ba bulijjo tandika okugamba nti mu nkumbi mulimu ensimbi bizzeemu, kati awo ne tuddiriramukko ne babanga tuli mu deficit awo. Bw'otunuulira mu DRC tubakuuma naye byonna bye bagula babigula wano ebisinga. Bw'otunuulira kyekimu ne Sudaani, so awo tufunamu. Naye ate bw'otunuulira nti bw'obuuza ekibuuzo nti katale kyakasinga obunene wawasinga ensimbi mu East Africa, Nairobi. N'olwekyo abantu era mu Dr. nga bw'agenda mu iyala nze nzikiriza era nga kansuubira nti bajja muyisaamu, yandibadde ensonga y'okuba nti naffe abasuubuzi baffe batwala ebintu eri bateekewo obwasse Luganda nti baleme tukugira nnyo kuba ffe tetubakugira. Agambye ge moogerako enkoko Kenny Chick mweri wano nze nakulanda ba Yuga Chick naye gwomanyi kampuni z'enkoko mmeka eziri muno eza Uganda.
ffe mu bulunzi bw'ebyennyanja ensigo ezimu okutandika n'okubitumbula Nairobi genda mu balunda embuzi bajja kugamba kyaza wano omukyala bwoja ajja kugamba nti embuzi bwe mba njagala embuzi eyimiridde obulungi njikimani Nairobi kati ebyo byonna bibeerawo olwa paliamenti eno amateeka ge yayisa. Kale njagala kuwunzika kugenda mu kitundu ekyokubiri nenooza Honorable Musisi atanaba kubaako ka supplement kayongera ku submission ye yasoose. Ekisooka njagala kwogera ku Dr. Ronix agambye nti Parliament ekoze amateeka naye kituufu egakoze naye kyekiganye okugateeka mu nkola bulungi. Njagala kwogera ku nsonga gyeyogedde gye bayita non-tariff barriers nti ebyo ebintu ebitali musolo ebikugira ebirala omukago okutambula obulungi ate nga bwe kituuka kutukiza amateeka ago gakole bulungi ndowooza bye bisinze okusiba ezo inoza non-tariff barriers bye bisinze okusiba naye ate era etteeka eddungi batugamba nti likola nnyo ng'abantu be balikoledde balitegeera era nga no bakimanyi nti no likolera bo era balikoledde bo era oluusi nga livudde mu bo neliva wansi neligenda mu Parliament neriyisa kubanga abantu balisabye. Etteeka eddungi bwe liva waggulu neligwa bugwi mu bantu oluusi tebakola ki. Kaakati amateeka ga Parliament ya East Africa geeyisa gandibadde gakola nnyo nga bino ebintu ebirala nagambye nti Parliament East Africa eringanga arm ya federation ennene nti nga ebimutu ebimu nga economic integration and political integration oba olio gyenayogerako mu maaso awo nga bikola bulungi already nti etteeka ne lijja ne liyamba biri ng'abantu be balikoleramu bakimanyi nti etteeka lyabwe ng'oba olio balisaba n'olisaba twagala kino kyogeza kukutegeeza ng'olwedde ebyensuubulagano ennungi okugeza bimaze okukola bulungi. Kaakati bw'oleeta etteeka n'ogamba no turegulating ebyensuubulagana ng'olwedde okusobola kubadde kukola ki kubadde kutambula nga n'abantu bakimanyi. Waliwo wano kanku ekyokulabirako ekyabannamateeka ndowooza okumala emyaka bigenda kukola 20 tubadde twogera ku kya cross border practice tuteekawo tutya nga munnamateeka wa Kenya bwajja wano nga bwolaba Martha Karua akola bukozi n'owa Uganda kasita abeera munnamateeka teyeetaaga kuyita mu mitendera egyo nga bwe bakola ndowooza ku permit oba abasawo katugambe naye ekyamateeka tuba tukisaba ebbanga lyonna lyonna naye olw'okuba nti waliwo emiziziko emirala egiri mu nsi sekinnoomu neweesanga gikoze eki kakati oluusi n'amateeka ago gakoleddwa Parliament negayisa naye olw'okuba nti waliwo emiziziko emirala egimu tegirina mu mateeka simiwandiike nti guli mu mateeka naye ogumu giva mu nkola n'ebintu birala weesanze nga tebikoze bulungi era ku nkomerero ne kibanga akakonge ku mirimu gwa Parliament oba oliawo omulungi ogwandibadde guvaayo abantu okugiwulira nti Parliament East Africa aleeta kino. Kale tuyanza nnyo toyazeega omulungi atulaba ku NTV tugenda kusooka tugyewo obubaka buno tukomewo n'ekitundu ekyokuli programu ebigambo tebita ekyagenda maaso tovaawo. Kale mukuliko enyo mukumulako okwo tukyagenda maaso ne programu yaffe ebigambo tebita ze Ani Walukatamba tuli ne Dr. Ronix Kisembo Tembo ono nga ayagala kyambaka wa East Africa ku kibiina ekya NRM era nga bano bali mu nteekateeka za kulonda okujjuza ebifo ebibiri ebyababaka abadde bakika mu Parliament eno eya East Africa n'olwokuba beetaba mu kalulu akawana 2026 kakagwa ne besanga nga akalulu ako bakawangudde nga kitegeeza nti ebifo bya bano bikalu era NRM eri ku muyiggo gw'abantu babiri abagenda okuddamu okugikiikirira mu mukago
bw'olima bwoti kino bw'oba otaddewaawo ojja kiraba kati omaze okikungudde kati okitwalewa ng'oggyeko ne gavumenti n'omuntu ssekinnoomu nga tonnalima kasooli oyo olina okugamba ngenda mukungula ngenda muteekawa weesanga nti bajjajjaffe baalimanga nnyo naye baalinanga ebifo mwe batereka ebintu bino nti otereka kasooli oyo bw'omulaba mu katale ng'ajjudde nnyo olina w'omutereka n'akendera mu katale n'addayo ku bbeeyi kyova olaba ba middlemen bafunamu nnyo nti bo bagenda ne bagula ku balimi dondolo amukugulako nga namubisi kati awo gavumenti eyagaliza omuntu wa bulijjo yandibadde evaayo n'egamba omanyi ensonga z'obutale buno tukole bwe tuti buli parish mu kifo ky'okubawa akakadde kamu kano ke munaalya ke munaazannyisa akakadde ako ke mwandifunye nga parish tubazimbiddemu sitowa nti mulima ki nti parish kuba kyangu nnyo gavumenti omanye ebintu bino twagala nnyo obiteeka mu siyaasa omungi ne tulowooza nti bizibu nnyo naye si bizibu kyangu nnyo ku parish n'ogamba nti parish eyo balima kasooli eri balina kedo eri balina emmwanyi bateerewo bw'okitunuulira mu kyaddala kubanza njogera ku byaddala ku gurawundi bw'ogenda ojja kiraba gavumenti yakirekerera bantu ssekinnoomu ne mu kukirekera abantu ssekinnoomu bebafunamu abantu ssekinnoomu bano bwe tudda ku balimi weewaawo tutunuulira abalimi ogambye cooperatives ebibiina by'obwegassi zaddirira ni tulina sakozi olwaliro ziteereddwamu n'ensimbi kakati mwattu saako ezo ojja zoogerako naye bw'ozigenderera zirimu okuba ddiiru uganda yafuuka nnyo twafuuka nnyo eggwanga ekkubi lya ddiiru nti ne saako zino bw'ozigenderera nnyo gwe toziraba oli mu mawulire obiraba nti abateesa obulungi n'ekibiina ekifuzi abalaga nti tujja kuyamba okubunyisa enjiri ya muzeeyi tova ku maini saako zaabwe zeziteekebwamu ensimbi genda ku parish development genda tunuulira pdm gikube mu tooki gendawo ku parish wali wansi ku kyalo ekyo ndaga nti bw'oba gwe ngo omanyiddwa nti owagira nuupu n'oteekayo nti nange njagala ku kasimbi ako buuza basobola obutakugamba nti situkuwadde kuba tujja kuyomba bajja kugamba ne bw'otayogera n'ogendera mu ttaayi emyufu agenda ng'oyambadde kajoozi kamyufu kufuna so nze njagala uganda eggwanga lyaffe bwe linaaba linaakula ne tugenda mu middle income status owaddala tulina okutandika okwawula ebyobufuzi n'ebyenkulaakulana ebintu ebimu tuleme bigattika kuba bw'ogatta ebintu okola akatogo ebintu ebimu bikolawo obuvuyo byonooneka bwe bitubiteeka mu submission muganda wange gyakoze entuufu naye njagala tufune ekyokulabirako ekiri e Tanzania. Tanzania balina kye bayita SGR. Ffe twogera SGR okusooka tumanyi leero yaffe oluguudo luno olw'omukka eggaali y'omukka. Yes, SGR. Naye e Tanzania gye bayita SGR, Strategic Grain Reserve. Strategic Grain Reserve ya gavumenti. Teyawukana nnyo na cooperatives nti sizoni ya kasooli ejja neetuuka e Tanzania ne balima kasooli n'abalamu bungi mu mbeera eya bulijjo forces of demand and supply ojja kwesanga nga akatale kakoze eki kagudde kati omulimi ono obutafiirwa twogera kati ku gavumenti okulumirirwa omulimi nti SGR kyekola e Tanzania kasooli emugula ku bbeeyi bo gye balaba nti eno omulimi tafiiriddwa ze yateekamu zikomyewo ne bamutereka kuba bali sure nti kasooli oyo mu budde bwonna ajja kwetaagibwa. Enkola eno ntuufu nga bwe tuli mu mukago tulabye nga wano kasooli waffe tuze tufuna non-tariff barriers zino nti Kenya bwefuna sizoni ya kasooli n'abala bulungi nga batandika okuleeta obusongasonga nti kasooli ava e Uganda ayinamuko aflatoxins baliwo kano waliwo kano olw'ensonga
sizoni yaabwe ennungi singa ekyeya kibakwata ne batabaza kasooli waffe olwo abamuki abamulungi so tuddeyo ku kyenayogeddeko ekya spirit nti tusooke tuddeyo tutunulire spirit mwe tukolera ebintu bino eriki naye ngaekyamazima mu kuwunzika ku nsonga eno President Magufuli nga tanaba kuwumula mukama musaasire etanzania balima ekirime kya cashew-nuts mu luswayiri bamuta korosho cashew-nuts yagenda n'abala n'ayitirira sizoni emu kakati bo bano baddiira abasuubuzi bava Kenya ne bagenda ne beeterawo bbeeyi kwe baagala omugulira President Magufuli kye yakola yayisa teeka nti buli alima cashew-nut genda ku gombolola mu mukuŋŋaanyizaawo abasirikale yaleeta majje gagende gabeere mu exercise eyo nga President Museveni ono kyatera okukola ebimu nga tebitambula bulungi aga nti awo UPDF eyingirewo so baagula cashew-nut ono ne bamukuŋŋaanya omulimi n'atafiirwa ye muntu wa bulijjo okufuna mu police gavumenti gyebeetaddewo then after wayita emyezi 2 beya cashew-nut n'erinnya singa bakirekerayo tekyandisobose ng'okyali waggulu obadde omaliriza badde njagala kumuwa ekigambo kino Dr. Kyatero kyabuuza omwoyo gw'omukago mu mukago bagamba one people one destiny nti abantu tuli omuntu omu n'ebiruubirirwa ekiruubirirwa kimu tuli omuntu omu so eyo endowooza yeetaaga okwongera okuttaanya eveeyo waggulu ku mukago eke mu bantu ba bulijjo bakitegeere kuba bw'otunuulira wano ffe Abanayuganda tunuulira mawanga ameka agavudde mu East Africa agabudama wano ng'ate ebbanga sirya dda nnyo ng'ebyobufuzi byaffe bwe byalinga muddukadduka twesanga ng'abamu twakulira mu mawanga agamu ku mulirwano naye leero bw'otunuulira mu mukago gw'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa ojja kulaba nti Uganda yeesinga abanoonya obubudamu tubaggulira ne tubaaniriza n'olwekyo ojja kulaba nti Uganda yo kino ekintu eky'omuntu omu ekissaako essiira tuli gumite naye kati bannaffe era nze njagala nnyo nti twongerere ddala okuggyawo enkola eno ey'okutwala byabufuzi eri twabayitanga misomo giremye kati eno tubayite byabufuzi biremye bwe tuba tubayita ojja tutangazaamu tulekeraawo okutwala abantu bwe bato tutwale abantu abalina obukugu mu nkolagana zino tujja funamu nnyo emiganyulo njagala genda wa Council George Musisi naye nga sinaba kugenda njagala kusooka kukomawo bwo kubanga kino kintu nabadde manyi kivuddeko naye ategeeza okulaba nga tekiviikako nga kino tokimulungudde nakyo kubanga buli lwoyogera ondeeterayo ekibuuzo ekirala mu bwongo ekibuuzo kyondeetedde ng'otuwaka submission yako neebuuzizza nti abantu ba NRM oba ababaka ba NRM banafu kwenkana kinga ne ku kasonga nga kanako okulonda ababaka babiri just abagenda okukiikirira Uganda mu East Africa balina kumala kutuula mu caucus saagala kukozesa kigambo sandagenda kukozesa kigambo obunafu buli kibiina kirina policies zaakyo kirina enkola yaakyo bw'otunuulira ebbaluwa Right Honorable Speaker gye yawandiikira chairman secretary general ne chairman wa akakiiko k'ebyokulonda NRM yali emulaga nti emulagira okutegeka party primaries okusunsula kubanga weewaawo nga NRM yandibadde esobola okugamba nti ffe tunominatinze bano babiri ne balonda balonde gwe naawe mugende ne badda mu paalamenti ekitasoboka kukolebwa ye NRM okulonda ababiri ne baweereza mu Arusha kuba etteeka lirambika nti balina kubwako kalulu mu paalamenti so nzirayo ku kino nti ekigenda mu maaso kati democratic process mu ndaba yange nti ebifo ebibiri biri vacant twagala bijjuza buli ayagala leeta okusabako era kyekikoleddwa olunaku olwajjo ne leero nti leero abo abasabye 39 37 ebisaanyizo byabwe bikakasiddwa eyo process eri clear kati ekiddako kwe kugenda mu caucus eyo no process ya demokrasia otherwise
President Museveni nga chairman w'ekibiina oba Right Honorable Todwong nga Secretary General oba Dr. Tango Doi yandibadde akira kumachanaga nti gwe naawe mwebe tusindise oyo se democracy. So internal process eno kabewa Honorable Musisi wano mweni UP era bayina primaries mwe bayita okusunsula ani naani asanye okutukiikirira concern gyendaba and kino nkyogera with a lot of humility nti ekibiina kyonna kabe mu 2027 nga tukomyewo ebibiina byonna bijja kuba n'omukisa ogufieldinga ba candidates okuba endosinga bajje naye tusooke tutwebuuze nti tiimu eno gye tuconstitutins oba nupu enereeta babiri oba basatu oba DP oba FDC ebibiina byonna ebiina ababaka mu parliament bya ddembe okuleeta naye nga temunnaleeta twandisoose ne tukuba tooki mube tugenda okuweereza nga bwe yayogedde Honorable Musinga atandika bw'otunuulira parliament ezasooka eza EALA 1 EALA 2 EALA 3 EALA 4 emphasis yali nnene kyoba olaba ebintu eby'omuggundu ebisinga obungi byatuukibwako mu budde obwo. Yes. Kale njagala kugendewa Council George Musisi nga bannamateeka omukago guno gulina East African Court of Justice erina nayo kibuzo kikyali kimu erina ebirabwako byeyambye era omukago guno mu submission yo njagala kuwulira bwe guwulira nti mu ggwanga gundi waliyo okulinnyirira eddembe ly'obuntu guvaayo gutya oba ebyo tebigukwata gulina kutunuulira butale. Ekisooka kooti naye eri emu ku organs z'omukago nga ensonga yayo enkulu yakutaputa n'okutuukiriza okumenya kw'omuka treaty oba omukago oba endagaano eteekawo omukago ogwo nti omuntu yenna bw'aba agamba nti waliwo okumenya endagaano eyo ng'ensi ezimenye osobola okwekubira enduulu era nange kennyini mbaddeyo enfunda eziwerako bannamateeka ba Uganda bangi babaddeyo batadde emisango egy'enjawulo nga bawaabira obuposo bawaabira Attorney General ng'ogamba era ekoze ensala olw'ensala ezimu zeekoze ekizibu oluusi kyendabawo ekikulu ennyo mu kutuukiriza ensala zaayo nti oluusi ensi zonna ezikola omukago tezinnaba kutuukiriza mateeka gaazo kulaba nga ebiragiro bya kkooti bifuuka nga ebiragiro butereevu. Kakati nga boolaba wano mu Uganda nti nno kkooti ensukkulumu bwekola ekiragiro Supreme Court kiba kireevu teri ekiddamu. Kakati kkooti eya East Africa ekyamazima yandibadde nga eri waggulu nawa kkooti ensukkulumu. Naye ate kati okugeza nga amateeka ya Uganda tewaliiwo tteeka ligigamba nti nno automatically erina waggulu wa Supreme Court kubanga amateeka gaffe gakyagamba ne ssemateeka yennyini ti Supreme Court ye kkooti enki ensukkulumu mu Uganda. Amateeka ga Uganda tegenda wegayogera ku kkooti ya East Africa. Kwani ssemateeka yennyini agamba nti kkooti esembayo obukulu mu Uganda ye Supreme Court era ekiragiro kakati neweesanga nti wenfuna ensala y'omukago ya kkooti ya East Africa ng'eragira nti no Uganda yakola nsobi oba yakola gondi okugituukiriza oluusi wabeerawo ko kyoyinza okuyita eddibu nti ensala njirina era kituufu teri agiwakanya kubanga ne ssaabawolereza gavumenti abeerayo mu kkooti nga olwoluusi naye nga neweesanga nga kyekizibu ekiri mu Uganda ekiri ne mu nsi endala naye nga kkooti ye ogwayo egukoze. Of course waliwo emiziziko emirala kkooti yagezaako okutuukirira abantu okujja kulooza ku bantu okugeza neteekawo registry osobola okuwaaba omusango wano mu Kampala toyetaaga genda Arusha okuguwaaba naye bw'oba okuwuliriza musango era genda kakati mu Arusha so neweesanga nga waliwo emiziziko egyo nti kisalako abantu abamu abandi badde mu nsonga y'ensimbi okwepakira okugendayo okufuna bannamateeka n'ebirala. Kakati emukago guno bw'olaba ebigenderera byagwo ne kkooti bw'oba etuukiriza ensonga zaayo okugeza baayagala nnyo economic integration baaloota nnyo batuuke ne ku political federation naye senga otunulira emyaka gye tugumazeemu wandibadde ogamba nti wano we twandibadde eriyo abantu abamu nga Dr. Ronex
abalaba egiraasi nti bagamba nti eri half full kumpi netera okujjula. Era njagala nkozese ekyokulabirako General Mugisha Muntu ekyakozese ennyo ekirungi naye yaliko memba wa IALA. Agamba senga baasi esituka esimbula okuva e Kampala ne bakugamba nti okutuuka e Nairobi kitwala essaawa 12 ne weesanga ku ssaawa 12 zituuse okyali Tororo n'obabuuza naye nga tetunatuuka Nairobi oli naakugamba ye tolaba nti tukyali Kampala n'ogamba kituufu tukiri Kampala naye tetuli we tulina kukola ki kugenda. Ekibuuzo kitwandeebuuza olwaleero nti tuli awo we twandibadde hojja kuŋŋamba Political Federation kyekisembayo naye bw'oba okyayogera ku Political Federation ey'omukago nga emyaka gino gye tumazeemu okyalina obumulumulu olwaleero ne treaty yennyini wayogedde nti General Museveni yafunye obukulembeze ndowooza ow'e Congo teyagenzeeyo we Rwanda teyagenze bw'otunula ensi eziri mu mukago waliwo abatasobola kwekwatako mu kibatu kwesika mu kibatu naye nga bali mu mukago guno omutono ogwogera Political Federation n'ogamba nti obumulumulu obuliwo olaba nti mu myaka 5 mu myaka 10 buli abuvuddewo oba bwandibaddewo ebuli emyaka gye tumaze mu mukago kati jjukira nti politics oba ebyobufuzi bifuga ebirala bingi nnyo. Ebyobufuzi bifuga entuukiriza y'ebiragiro bya kooti eno byogamba ebyobufuzi bifuga economic integration okukwatagana mu byensuubulagana. Nolwekyo nze ndowooza nti olw'okuba n'ebyobufuzi byaffe biri ku mitendera gya njawulo nnyo weesanga nga kikosezza okutambula obulungi okw'emirimu emirala gyonna egy'omukago kabeere kutuukiriza ebiragiro bya kooti eyo. Abdul, nkyenjagala okumanya omukago guno ng'ogutunulamu bw'otunuulira ebimu ku biruubirirwa byabyo kuliko ensonga y'ebyokwerinda era omukulu Dr. Nobe yabadde atandika yakyogeddeko nnyo ensonga y'ebyokwerinda naye amawanga gano gannamukago tukyagalaba nga gakyalina ekizibu ekyo kanso omusabadde agezaako okukijjayo naye ku mulembe guno oba mu byasa bino oba mu kiseera kino ng'eggwanga ddamba likyalwanagana n'abayeekera ng'omukago guno weeguli amawanga gala tegalwanagana n'abayeekera naye galina ebikolwa ebirinnyirira eddembe ly'abannansi omukago guno gukoze ekimala mu kumalawo obumulumulu obundoza kanso George Musiba abadde agezaako okutegeeza. Nja kukiddamu nti nedda tegunnakola kimala era tubanja kyekiri kye natandise ngamba nti waliwo ebikoleddwa naye bye tukyabanja bye bingi era nekino kankyogere nti bw'otunuulira obumulumulu buno bwonna obuliwo mu nkolagana mu mukago gwaffe guno obulemesa omukago okutuukiriza ebiruubirirwa byagwo obusinga waliwo okwekengera era nakyogeddeko katono ne ŋŋamba nti batuweekengera. Ekireeta okwekengera kuno kanso Musisi akijjeeyo nti ebyobufuzi by'amawanga agakola omukago guno ag'enjawulo ebisinga bikyali wansi tukyogere nakyo tukiteekewo nti bikyali wansi nga bwe tukyakula mu byensimbi nze njagala tukkirize nti ne mu byobufuzi tukyali bawere ne demokrasiya tumutegeerako lwe twagadde lwe tutaagadde bakutikka okiwulira ekintu ekyo kanso Musisi bakutikka n'olwekyo embeera eriwo mu ggwanga twetaaga bwe tuba tunaabujjawo obumulumulu twetaaga okutereeza ebyobufuzi byaffe ng'amawanga g'omukago sekinnoomu birina okukula. Kati bwodda wano ku byokwerinda mu byokwerinda ojja kulaba nga Uganda ekola kinene nnyo olwakubanga ndowooza tulina ssaabalwanyi bw'otunuulira Uganda ndowooza yensi ndowooza ne Rwanda zensi ezikyalina abakulembeze nga bannamagye ne Burundi kale ago amawanga gakyali mawere kuba bw'olaba South Sudan ameefuga yakagafuna ddi bbanga ttono Burundi ffe twanunula eyo n'olwekyo ojja kulaba nti eggwanga erikyasinze okubeera nti liteeka nnyo amaanyi n'ensimbi mu byokwerinda
ebyomukago Uganda ate lyeliringa erisetinga pace mu mukago kubanga jjukira lyeryakuba gwanga mujje omukago guddewo ffe twakubiriza mukulembeze wa Uganda yeyakireeta mu ddiiro nti tukomewo tukolagane naye bwe tunaaba tugenda ku ddaala eriddako okulaba ku miganyulo egya ddala tulina okwetereeza mu nnyumba amawanga ga East Africa galina okwetereeza mu nsonga za demokrasiya n'eddembe ly'abantu obutalirinnyirira galina okulaba nti singa amawanga gano gonna gakula ne gatuuka ku ddaala lya Kenya mu byobufuzi omukago guno gujja kuwooma naye olw'ensonga nti eri basalawo ebintu ne birabibwa naye amawanga ga East Africa bwe ganadda ne gatambulira ku peesi ya Uganda mu by'amateeka mu byobufuzi omukago ogwo tetujja kufuna bigendererwa byagwo ne federation eyo tetujja gituukako lwaki banakkiriza batya okugamba nti omukulembeze waffe yaba afuuke omukulembeze wa East Africa bajja gamba yajja kugaanira mu ntebe nze nina abantu e Nairobi gende Nairobi kibuuze omunakenya musangaawo mu street bwe tugenda mu bukulembeze obwawamu ne bagaa nti tebasobola kikkiriza kituwa fe abatava mu ntebe ne mu bibiina byaffe ebyobufuzi kale ng'ovudde ne ku ggwanga ne mu bibiina byaffe tulumagana tetunnakula bannange tulina okukkiriza tukkirize era nze nkyogera nnyo nti abantu bajje tubasomese era guno omulanga nzikiriza ngukube abantu bajje tubasomese ebyenkolagana y'amawanga nti oggusa otya ensonga enkusike nti bwewaawo ojja kubeera eno mu Uganda ng'oli mukulu oli munene naye bw'ogenda ku mukago wali liri ddaala mugatta abantu ate totwalayo n'otandika kugamba nti ne wano oyagala bakutwale nti oli w'amaanyi nga bw'oli nedda wali bw'ojja ozze mu lwa bonna mu mukago endowooza eno eya nti tuli bantu omu tulina ebiruubirirwa bimu naye ekyo kyoyogerako ndaba tekikwatagana n'emikago gino egiri ku mutendera ogw'ensi yonna nga ne United Nations erinamu ekiyitibwa veto powers abanene beefunirawo akaabwe kaakati kankubuulire United Nations erina amawanga ameka amawanga erina mangi gasukka mu 100 ate bw'otunuulira n'ensimbi ffe tukyali nti ne mu bantu abayingira mu mukago waliyo amawanga agatannasasula nsimbi za butuula nnimbya mwegaliige agabangi b'omukago kyova olaba emirimu gy'omukago tegitambula bulungi olw'ensonga nti amawanga agamu gasasula ensimbi amalala gagamba bannange mutusonyiwe galeeta mboozi kyova olaba kyoyogera kino tusobola okukikola naye tuli batono nnyo tuli mawanga 8 era bwe tuba tugambye nti amawanga agamu gafune veto power era kijja kujjuliza ng'amawanga agasooka 3 Kenya Uganda ne Tanzania gegaba gabeera ne veto power kuba era bw'otunuulira wali mu bassaamu ensimbi era amawanga ago genjogedde ojja galaba nti go gegasasula mu time gegasasula mu budde amawanga amalala gakyali mato so tulina okukikkiriza nti bwe tuba tunaazimba ensonga z'omukago guno tubeere bakkakkamu tuzizimbe mu bukkakkamu tuleme kwagala kudduka nga tetunnayavula njagala kujja ewa Dr. Ronex obadde olina ka information koyagala okuwa naye nga bw'okawa njagala okawe nga buddamu nange n'ekibuuzo kyange Abdul ono bw'abadde annyonnyola ebintu bino ndabyemu nga omukago gwa East Africa guno gulina omuntu aboggola okkiriziganya naye kituufu ate era nasanyuse ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokusatu guno abakulembeze omukago guno gwa East Africa basinkana mu kibuga Arusha mu samiti yaabwe ey'omulundi ogwa 25 tuli mu kaseera ng'omukago gwa East Africa omuntu omu yakozesa ekigambo ICU omulwadde bw'aba nga
alumye ejiiko watuukira okwagala oxygen. President Museveni nga bwe nakyogedde mu ntandikwa ye yawoma omutwe mu kwogereza banne, omugenzi President Moi owe Kenya n'omugenzi Ali Hassan Mwinyi ne Benjamin Mkapa ab'e Tanzania, n'aboogereza nti abaayi tudde ku nnono y'abajjajjaffe. Yes. Kakati enjawulo yiino nzira mu kibuuzo kyo nti weetaagawo omuntu aboggola. Bwe baakola empagi ennya ez'omukago guno eziguluŋŋamya ebyensuubulagana, emisolo, ensimbi ey'awamu awamu ne obukulembeze obwawamu, empagi ey'obukulembeze gye baateeka nnamba 4 eyo nno yali nsobi era n'abakulembeze kati bakirabye. Mu mwaka 2007 waliwo attempt, waliwo okugezaako okufast tracking, okwanguya enkola ey'okuba tufuna omukulembeze atya omu. Kyalwanyizibwa abamu era lwabutaba na kutegeera Mwalimu Nyerere kwe yali ayina, kubanga taata w'omukago yagamba nti nze ne bwe munanfuula ambasada ne munzija ne mu East Africa ndyoke naye tufuna omukulembeze atya omu. Kakati tutuuse mu kiseera nga buli mukulembeze munnaamutunuulira amwekengera abasinga obungi. Nga bwe nkugambye nti abalumirirwa omukago guno era abamanyi omugaso ogugulimu, bwe mutuuka ku level nga ba presidents ab'amawanga gano enkiiko zino tebakyaziwa kitiibwa abamu, kyeraliikiriza nti omwaka oguwedde bwe twali mu summit mu Arusha, president w'e Congo President Felix Tshisekedi yalina okutwala obwa chairman okusinziira ku nteekateeka ya rotational. Yasigala mu kibuga Kinshasa, teyajja mu lukiiko. Ensi ye bukyajja mu mukago tesasula. Bwe bagenda okwegeyamu ng'abakulu nti tulonda tutya omuntu ataliiwo n'okusasula tasasula, ate gwe tuba tukwasa steeringi avuga omukago, yensonga lwaki President Ruto yaweebwa omukisa ogwo. Essaawa eno President Ruto bw'amala okukwata entebe era tulabye ekintu kyekimu, bwe bayita enkuŋŋaana zino zijje, amawanga gali 8 mukuŋŋaana kuteesa kubiruma abantu bammwe, kuba treaty egamba omukago guno omupya gutunuulire muntu wa bulijjo. Kyoba twogera ku butale, twogera ku byakwerinda, twogera ku bya mpuliziganya na ntambula, enguudo, tugalizaamu kana nnyonyi, biyamba muntu wa bulijjo. Naye kati ba pulezidenti n'abakulembeze ab'enjawulo olw'okuba nti mistrust, obuteesigaŋŋana bungi. Kati twabadde nga 7 mu Arusha, Rwanda teyalabiseeyo, Congo teyalabiseeyo, naye nga mu budde buno wadde osuubira nti famire twagala lukuŋŋaana lwa famire, meeting ya famire, twogere ku bitutabula tubimazeewo tutya, bafamire memba baleke kukola ki kufuna buzibu. Now njagala kwebaza abakulembeze ababaddeyo era President Museveni mu ngeri y'enjawulo, kino nkyogera kuva mutima gwange nti tebaakoze ensobi kumuwa bwa chairman. Jjukira baakamuwa obwa Africa Peer Review Mechanism mu Addis Ababa. Kuwandika omulabi nze nno tekiri ku NRM abakulembeze nze enjawulo gye nina eri emu. Kino nze ndi objective. Bwe mba njogera ekintu sikyogera because of NRM. President Museveni teyali Addis Ababa. Bapulezidenti banna abasukka 40 bwe baatuula balaba nga obuvuŋŋano buli mu Sudan Khartoum gwe balina okwesigisa aleete enseeseganya eyo abaddewo okumala ebbanga. Ate era tukirabyeko Somalia kati ennyonyi zigenda ne zirandinga duli ekyali tekisoboka. South Sudan essaawa eno eddembe liryo na buli kimu. President Museveni n'amagye gaffe aga UPDF. Ekyatunyiiza ffe ng'abamu kwe kuba nti ebizibu biri mu Eastern Congo bwe baatula ne basaba baweerezeeyo eggye lyaffe erya East Africa. Bwakeera ku makya omukulu n'agamba mbafuumudde mukole eki munviire olwa mistrust. So nze n'endowooza yange egamba nti twetaaga tuddeyo tunuulire spirit nga bwe nakyogeddeko nti omukago guno ebirungi ebigulimu bingi. Bw'otunda ebigenda mu maaso mu nsi essaawa eno entalo Iran, America, Israel na biki bituwa kyakulabirako ki. So nze ndowooza bwe nti weetaaga eddoboozi eriboggola
President Museveni bwayimirira n'agamba banne kubanga ogugwe gwakuwa political guidance and direction ye yakyomamu omutwe kizuukusa so kimumenya ate banne bakimulekedde so yeetaaga ttiimu etegeera obuzito n'omugaso ogukirimu basobole omusindikirako nze lumu nali njogera ne namugamba ekitiimu nedda kakati nedda mpozi ensonga zino by the way at a personal level council at a personal level President Moi yawumula President Mukapa ne nawumula President Museveni Katonda akyamulesewo lwa nsonga Katonda akyamulesewo lwa nsonga he has a mission to accomplish okuwumula otegeeza ki tutwale ebintu bibiri okuwumula okuva mu ntebe oba okuwumula okuva mu bulamu ntunuulira banne baawumula nti baafa nina kyembadde ntegeeza nti mbadde manyi kyakuva mu buyinza ekyo kirala ekyo kirala bonna ekyo kirala yakitandika abantu bakimulekedde omuze bwe yakitandikira tewaliwo balala lwaki bakikusa olwo bakitandika nabo attempt eyasooka nga bwe nakuzeemu mu 2007 sandagadde obukosi kumenya mannya naye Uganda ne Kenya bali bamaze okukkaanya ku kya political federation then bannaffe ne bagamba ne speedi nga nnene ne battamu ku biki ku bigere naye kyekyaviirako ebimu ku bye tulina kati singa enteekateeka eyaliwo mu budde obwo Muzeeyi ne Moi nga bamaze okukkaanya omukago gugende mu maaso n'amawanga amalala ne gabeegattako banamawanga amalala gatwegasseeko kanso endowooza gye tulina abasinga kulowooza nti tusobola okubeerawo ffekka tetusobola twatandika tuli basatu mu kutegeera kwa pulezidenti nakkaanya ne banne nti Burundi ne Rwanda tubaleete batwegatteko tulabye ebirungi ebikirimu abutali bwaffe bugaziye ekyokubiri kyekyebyokwerinda abayeekera abatawaanya ebyokwerinda bya Uganda bekwese Eastern Congo bali Sudani bwomala okubeera memba wa famire UPDF bwetandika okugoba ADF wano ne basala ne bayingira wali ebalumbayo kubanga omukago gubawa eddembe eryo so nga ekyokusatu ekisembayo tutunuulire SGR kati njogera ku leerwe wiiki ewedde President Museveni abadde Kisumu President Museveni abadde Kisumu nga yayitiddwa munne bongere ku luguudo gali omukka ebyensuubulagana byaffe bibadde bimala ebbanga ddene trailer weevuire e Mombasa egyetuuka e Uganda ng'ereese konteyina emala ennaku 4-5-6 ku kkubo bwe tunaateekawo train eyo nejja neetuuka wano ffe tufunamu tuddeyo omuntu kyafunamu muki mu mukago ekizibu kyokka nti ebintu bino tubitwala kisaazi tulabanga lwaki ffe ng'eggwanga Uganda ne bwomala okutegeera obulungi obukirimu nga tulese ebyokweyagaliza future ya Uganda future ya East Africa eri mu mukago guno gweomusuubuzi ali eyo oba gweomulimi ali eyo byolima bw'oba tosobodde bitunda mu Uganda wano mu Kampala oba mu Uganda wano ogenda biteekawa singa bakusibira akatale so ensonga zino nkulu ebyokwerinda tulina kino sovereignty mukumaliriza nti eggwanga lyange ensalo yalyo totonyingirira ono najja kusoso nakuba engolo nasala neyekweka mu nyumba ya neighbor toyina bwogendayo kuba gali si makaago so ebyokwerinda byaffe n'akalemiza ke tulina lwakuba nti tuli mu mukago UPDF esobola okugenda buli wamu nefeffeta abo abatukola obubi kanso nga tumaliriza njagala ekirowoozo kyo kiwe context saagala kulekawo kibuuzo oba ndowooza nga eri mu bbanga tetuukanye kyobadde oyogerako nti President Museveni bwe yatandika nabo omukago olwaliro baliriddawa nga tetutaddemu byakufa tutunuulire embeera y'ebisanja oba ey'obukulembeze bw'amawanga gali mu mukago kirina bwe kikosezza okubeerawo kw'omukago guno butereevu sina bisanja byokka saagala kukkaanya na Rolex nti ekiremesereza kuba nti
yali vision bearer zindoza nti ebyobufuzi bya East African Federation eya Uganda, Kenya, Tanzania byali byanjawulo. Buli nsi erina ebyobufuzi nga byali biri ku mutendera kwayo era nga tewaliwo okukaanya mu ngeri y'ebyobufuzi bikwatibwamu mu nsi nnyini ez'enjawulo. Nti okugeza Uganda singa olaba ebyobufuzi byaffe twalina ebisande ku kiseera kimu netusooka tujja kukomo ku bisande bimeka, tujja mu 2017 tujja kukomo ku myaka emeka, 2006 netugenda mu referendum y'ebibiina ebingi nga ensi endala Kenya yina multipartyism nenga erina ebizibu nga Uganda byeyina kati. Kwegamba tuli ku levels ez'enjawulo ez'ebyobufuzi ate nga essira abakulembeze baleka ne baliteeka nnyo ku expansion okugaziwa bagamba okugaziya akatale tebalina kinene kyebakoze ku federation eri political. Kaakati ne weesanga nga kumpi olwaliwo tuli byobufuzi mu nsi zaffe ez'enjawulo tukyali banjawulo nga bwe twali myaka 2 emabega federation tewaliwo kikoleddwa kyagamba nti bw'oba ogamba nti economic integration tulina kitutambuddeko, bw'oba ogamba nti nno naye kati political federation tutambudde ku kiki tutambudde tewali era tukyalinga bwe twali nti ebyobufuzi byaffe ate era nga tekigenda kukyuka ekyo kubanga interests z'ensi zanjawulo ebyobufuzi oba oliawo byongerera kwawukanira ddala nti kakati olwaleero olaba Uganda tulina kumpi almost neither state. Kenya balinamu demokrasia gwogamba nti ali competitive osinga walla. Rwanda kumpi one party state. South Sudan kimanyi kiriyo. Somalia Congo byomala kululu. So kati tuyinza gamba nti ne mu myaka 2 bwe tugenda na what wenzo kwa political federation. Sibulira ddala lumusebo. Njagala sebo kwebaza abakulu nabo nawe sebo kwebaza n'abandi batulaba. Nze ndowooza nti omukago wa East Africa twandibadde tuteeka nnyo essira okunnyikiza abantu baffe okumanya East African Federation kiki, okutandika ku bintu ebyanguko ekimu ku byendaba ebiyinza okugamba nti gibadde byanguko oluyimba lulubunye ndoza lubunye kulwamu East African Anthem lulubunye nakyo kikulu kubanga nti ndowooza kati kumpi abaana n'abantu ku mikolo bakimanyi nti East African Anthem eri paato obanyiza ezimu ku anthem eziyimbibwa. Njagala okwebaza ndi batulaba banakira amasibula yake Abdul Nasser sebo nawe ebigambo byebisembayo ku programu eno. Webale nnyo omutesitesi, mwebale nnyo abakulira NTV ne Nation Media Group okutuwanga akadde kano okujja tusomesa eggwanga ku nsonga za Uganda n'amawanga amalala. Nebaza nnyo bannanga aba CPSS benkola nabo era mbebaza nnyo nti okuba nti twongera okuggulawo oluggi abantu bategeere nti enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala terina kuvugibwa byabufuzi byokka naye erina okuvugibwa ebiruubirirwa ebyo bwe tubivuga obulungi bwe tujja ofuna emiganyulo gyaffe mu mukago ogwo, naye n'okukkaatiriza nti amawanga g'omukago gw'obuvanjuba geetaaga okwongeramu amaanyi okulaba nti ebyobufuzi byaffe bikula. Oba sinakindi tubeere nga koppa munno kuba bwe muba muli ba munju emu mugamba muli ba munju emu munno bw'akola ekirungi gwe tookikoppe kikoppo ki tuleme kuba nti nze ndina okusooka okukiyitamu nga nze ate n'oli asooka akiyitemu ate n'oli nedda. Tukozese akakisa nga tuyiga buli omu ku munne bwentyo bwe ndowooza. Ebeekira naye gwe tolina bwosi nze beesiibula oba bentumirako ntumira ku bakadde bange abali ekansanga awo, entumira ku balunzi bannanga ab'ebyennyanja abali esemutaawo, ntumira ne ku bakadde bange abali ekawempa awo nti
musule bulungi n'abayizi bo abayizi bange naddala negenda osomesa mu lusoma luno olwaba abaagala okutegeera enkolagana y'amawanga olupya twafulumiza tutandise okuyita bambi muyiteeyo ku American Center mufube okulaba nti muyiga ebintu bino. Amina Sebo, njagala gende wa Dr. Ronex nawe ebigambo byo ebisembayo ku programu eno tusibule tuve wano obudde we buli bututute. Nange neyanziza akakisa akampereddwa ndi muntu alina essuubi kuba ntegeera nti Uganda ne East Africa okutwalira awamu gye tunayanguwa okutegeera omukago kye gutegeeza n'ebirungi ebigulimu ne tuguwa obudde ne tugusoosowaza lwe tujja okweyongera ogenda mu maaso. Nga Honorable Musisi bw'akoze nange nsaba ntwala akakisa kano okutumira ku babaka ba NRM be balonzi bange nze ng'omuntu mbasaba n'obuwombeefu okuba nti mukadde konna bana batuyitidde ku Lwokutaano bandabiranga ddala. Ekyokubiri okujja kwange mu kalulu kano seenoonyeza byange wabula ensonga ezindese za simba nzisobola ate byenkoze byeraga lwatu nti singa mpeebwa omukisa guno nze kuba kumpa platform kutuukiriza ebyo oba oliawo ebinaatuyambako okutambuza omukago guno okugenda mu maaso. Mwebale nnyo pozi kanange ntumireko ku mukaddanzaala Hajati Mariam Nabitogo ekawandaawo ne famire yange batumiddeko. Kale tuyanza nnyo tuyanzega omulungi atabunirafu okuva gye twatandikidde programu ebigambo tegenda kusukka wano mbadde ne Dr. Ronex Kisembo ayagala kyambaka wa IALA ku tiketi ya NRM, Abdul Nasser Barak mukugu mu nkolagana y'amawanga ate ne munnamateeka George Musisi onono nga mubaka omulonde owa Kira Municipality. Nange Ani Walukatamba mbaagaliza ekiseera ekirungi Omukama Katonda abampeera omukisa.